Mukama waffe yeebazibwe omwana omuto neyanziza weebale nnyo okubeera nga wooli nga bakuteereddeko akatambi ako okuwulire ebikwata Katonda n'engeri gye yatonda ensi. Ate nno mujjukire nga twaleka tumaze essula yaffe esooka era nga tugenda okutandika eno eyokubiri era ngitandise n'olunyiriri olusooka naye nga tetunnaba kutandika katusooke tusabe. Mukama nkwebaza kubanga abaana bato bazze okuwulira n'okumanya bye basaanidde okumanya. Omwoyo gw'omutukuvu abakulembere mu linnya erya Yesu, amiina. Agamba bw'ati Lubereberye 2:1 agamba nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Ne biggwa okukola eggulu n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Bwe lityo ezzadde ery'omu ggulu n'ensi bwe yabitonda ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu. Na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnakumera, kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba mu nsi, nga tewali muntu alima ensi. Naye olufu ne lulinnya okuva mu nsi ne lutonnya amazzi ku nsi. Mukama waffe yeebazibwe abato. Tulaba nga emirimu gino gyonna Mukama gye yakola yatuuka ekiseera ne giggwa. Mingi, gyali mingi, naye gyonna yagikukolera mu nnaku 7, ku lunaku 6, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Katonda yawummula bwe yamala okutonda ensi yonna n'awummula. Katonda naye yawummula, awo tumulaba nga yawummula kubanga yali amaze okukola ebintu byonna ng'abiraba birungi nga yeetaagamu okuwummula. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu olwo lwe yawummulirako n'alutukuza kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Baami ne yeewummulirako naye ng'awummudde emirimu gye gyonna gye yakola gye yakola. Nga ggwe bwe bakuwa holiday obadde osoma emyezi 3 miramba ne bagamba genda okole ki, genda owummule era obeera eyo ng'okoze ki, ng'owummudde. Ne Katonda naye yawummula. Agamba mu Lwokuna nti bwe lityo ezzadde ery'omu ggulu n'ensi bwe lyatondebwa ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu. Ezzadde lyonna ery'eggulu, tebagambye ery'omu ggulu, naye ezzadde lyonna ery'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa ku lunaku Mukama Katonda lwe yatonda ensi n'eggulu. Katonda ensi n'eggulu yonna yateekayo ebitonde byayo. Waliyo ebitonde eby'eggulu, n'ensi naye erina ebitonde byayo. Olwokutaano ne lugamba na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi. Naye mujjukire eri gye twavudde, gye twayogera ku mulundi omulala, twalaba nga alagidde n'agamba wabeewo ebimera, naye ebyo byali bikuyitiramu buyitizi. Kino ekyali wano olwaleero agamba na buli muti ogw'omu nsiko
nga tegunnabaawo mu nsi, na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera, kubanga Mukama Katonda yali tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi. Ebyo byonna yabyogera n'abiraba nga weebiri, naye nga mu maaso ag'abantu tebinnabaawo, kubanga wali tewannaba kubaawo nkuba. Enkuba yeetonnya n'emeza ebintu byonna. Bwe yabyogera byabaawo. Naye ate bwe yatonnyesa enkuba byonna ne bivaayo. Kiringa nga bw'onootwala ensigo y'ebijanjaalo n'ogiteeka mu ttaka, tosobola kulaba bijanjaalo ebyo mangu ago oba ku lunaku olwo. Naye enkuba bw'emala okutonnya bivaayo. Ne Katonda yali mu ssuula ey'olubereberye twalabye nti yatonda ebimera byonna, naye tebyavaayo okutuusa ng'amaze okutonnyesa enkuba. Mwana omuto, ekyo kyekalirize. Ebimera ebyo byaliyo mu ttaka, gamba nga jjambula, emiyembe, ffene, ovakedo, byonna byaliyo ng'abitonze nga gyebiri, kubanga jjukira nga twabisoma mu ssuula esooka. Byaliyo, naye wano atugambye nti yali tannaba kutonnyesa nkuba nga tebinnaba kumera. Byonna byonna, emiti egy'omu nsiko, na buli muddo gwali tegunnatandika kulabikako, kubanga yabitonda, naye ate ng'enkuba tennatonnya. Naye enkuba bwe yatonnya, katumaleyo olwokutaano, nti kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi, nga tewali muntu alima ensi. Olaba? Nga tewali na muntu alima ensi. Yako nno tujja kaddira. Tewaliwo muntu akola ki? Alima ensi. Kyobudde olaba nga biri yabitonda, naye nga tebinnaba kubeerawo, kubanga tewaliwo agenda kubirima. Olw'omukaaga, naye olufu ne lulinnya okuva mu nsi, ne lutonnya amazzi ku nsi yonna. Olufu ne lutonnya okuva mu nsi, ne lutonnya amazzi ku nsi yonna. Bwe gwemala okutonnya, kiki ekyabaawo? Mukama Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu ey'ensi, n'amufuuwamu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Mwana omuto birengera. Mukama yamala kutonnyesa nkuba, ettaka ne ligonda, n'alyoka alikwata n'aligoya, nga gwe bw'otera okugoya buli bugundi bwo buli bw'otera okubumba, n'aligoya. Bw'amala oddigoya, ng'aligoya mu nfuufu y'ensi, n'amazzi gali agaali gamaze okutonnya agaali gamaze okutonnya ku nsi, n'abikwata, n'abigoya, n'akolamu omuntu, mbu n'amufuuwamu omukka omulamu. Omuntu Katonda yekka gwe yafuuwamu omukka omulamu. Biri byonna ebisolo, ebinyonyi eby'omu bbanga, eby'omu mazzi, ebisolo by'omu nsi, eby'omu nnyanja n'eby'oku nsi, tewali n'ekimu kyeyafuuwamu omukka ogw'obulamu. Omuntu yekka gwe yafuuwamu omukka ogw'obulamu. Kubanga wali mu ssuula esooka twalabye bulabi ng'ayogera nti tukole omuntu, naye kaakati mu ssuula ey'okubiri amukoze amubumbye mu ttaka erimaze okutonnyebwako amazzi. Olw'omunaana, Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Edeni ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Ebintu ebirala byonna bwe yamalanga obbibumba nga bitambula, nga bikunnumba, nga byetambulira gye byagala, naye ono omuntu yamulinako enteekateeka ate ey'enjawulo. Jjukira y'ensi y'emu mwatondedde biri byonna,
naye ono n'amuteekako enteekateeka ey'enjawulo n'amusimbira olusuku ku luuyi luli olw'ebuvanjuba. Enteekateeka ya Katonda nkalaativu eri omuntu. Lwaki ebisolo ebirala teyabikolerawo enteekateeka endala nga bimaze okutondebwa, oba ebitonde ebirala byonna? Ebirala bibuukira mu bbanga, ebirala ki? Naye bwe yamala okutonda omuntu ono, Bayibuli etugamba nti n'asimba olusuku Edeni ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Katonda yasooka kubumba omuntu omu, oba katugambe Katonda yabumba omuntu omu. Olw'omwenda, Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya. Omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Katonda atonze omuntu amututte mu lusuku, naye mu lusuku omwo atonzeemu buli muti omulungi ogusanyusa amaaso okulya. Yateekamu amapaapaali, n'ateekamu emiyembe, n'ateekamu ebitaffeeri, n'ateekamu buli kintu kyonna ne bye tutalina wano mu Uganda. Ogenda n'otambulako mu ggwanga eddala nga balina ebibala ebirala, nga naffe tulina birala. Ebyo byonna nga bisanyusa amaaso era nga birungi okulya. Byonna ebyo ebyokulya ebibala Mukama bye yawa omuntu mu lusuku Edeni. N'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Kati mwana omuto, Katonda bwe yamala okutonda olusuku luno lwe bayita Edeni, n'aluteekamu emiti ebiri egy'enjawulo nga bwe tusomye. Tumulabye alagidde enkuba etonye, addidde ettaka abumbye, alibumbyemu omuntu, amufuuyemu omukka ogw'obulamu, n'amutwala mu lusuku. Naye mu lusuku gy'amutwala eriyo emiti emirala ebiri egy'enjawulo. Ate jjukira nga yali atonze emiti emirala mingi emirungi okulya egisanyusa amaaso, naye gino emiti gyali gya njawulo. Bayibuli etugambye nti ogumu gwali omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Gyali emiti ebiri, n'agiteeka wakati wennyini mu lusuku. Egamba nga gyo gyawukanye ku mirala. Omugga ne gusibuka mu Edeni okufukiriranga amazzi olusuku. Ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe 4. Bannange, mujjukire Katonda yatonda enjuba. Enjuba bw'eba eyakana ddala kati ng'eyase nnyo, ebeera ng'ettaka kkalubo. Naye Katonda yateekawo entegeka ey'okukuuma olusuku mwe yategeka omuntu okubeera nga lulimu amazzi, ng'ebibala byamu bibala oba gwaka oba tegwaka. Kati awo tugenda okutandikira omulundi omulala. Manyi tokategedde bulungi, naye omulundi omulala ogenda kubeera ng'okategeera. Era faayo nnyo okubuuza maama akakuteereko, kubanga ngenda kannyonnyola bulungi. Okoze bulungi omwana omuto, weeraba.